Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano gyange ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi nze Rashida Dada abatuusaako ebbaluwa y'obulunaku. Ono tulina munnaffe Yerita Nansikombi alaajana ku lwagamba nti baleka babboosi be ku kyeyo gye yali e Saudi Arabia be bamutuusaako ekizibu ky'alina. Mbasaba n'obwegendereza muwulire ebbaluwa eno. Mbasaba nga nfukamidde teekawo komenti. Mumuzzeemu amaanyi, mumuzzeemu essuubi abaana b'oku kyeyo. Mumanyi babboosi bammwe, mumanyi abantu abo enneeyisa gye beeyisa. Mbasaba munnammwe ono mumuzzeemu amaanyi. Teekawo komenti, buli ky'anaalaba ajja kuba asanyuka, ajja kuba ategeera nti tali yekka, kubanga taata we alemereddwa. Taata we alemeddwa. Buli wamu embeera egaanye. N'asanyuka nga muwadde ku magezi. Katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ono munnaffe agambawo ati, nkulamusizza nnyabo, amannya agange nze Nansikombi Rita. Nzize gy'oli nga njagala ompe ku magezi kubanga embeera entabuseeko. Munnange mukwano simanyi bintu binnuma gye nabijja kubanga naliko ku kyeyo naye navaayo ng'embeera si nnungi era nga ndi bubi nnyo. Ninga n'obulwadde obunnuma sibutegeera. Munnange mukwano, nze nali mbeera ne taata wange nga maama wange yagenda. Taata wange yalwala kansa ne bamutemako okugulu nga takyasobola tukolerera. Nze yali omwana omukulu era nga ndaba nsobola okulabirira bannange. Ne ngamba taata tufuneko we tutunda ndabe nga nsobola okugenda ku kyeyo ne nsobola okuyiiya baganda bange ne babeera obulungi. Taata wange yakikkiriza, teyagaanamu wadde, era nakwata ekkubo ne tutandika okunoonya omuguzi. N'atandika okunoonya omuguzi. Bwe twanoonya omuguzi twamufuna. Bwe twamala omufuna ne tutunda ssente ze twatunda. Taata n'asigazaako, nange ne ntandika okugoba ebyokugenda ku kyeyo. Nagenda ne nfuna amaka nga banjagala. Ne nfuna amaka nga bantu balungi. Era nga ndabira ddala ntuuse kubanga omusajja yatuukanga n'ambuulirira n'aŋŋamba, Liita kino kibeera bwe kiti, teweesiga muntu, tokola wooti, buli kimu ng'akimbuulira. Nga ndabira ddala nfunye taata omulungi nga ne mukazi we talina obuzibu. N'aŋŋamba abakazi baffe baagala nnyo okubeera nga babafaako. Gwe ne waakugamba ki kano oliwo kaseera ojja tuuka ogende, kola ssente zo. Ate okwegayirira omuntu si kyekyamaanyi, si y'ensonga ey'amaanyi kubanga abakazi baffe baagala okubegayirira. Nalaba nga nfunye bboosi omulungi yali amanyi oluzungu ng'omukazi talumanyi. Naye obuzibu obwaliwo, bboosi wange omusajja we yanneegomba. Bboosi wange mu kunneegomba nze saamanya nti agenda kubuulira mukazi we nti oba nneegombye. Nze nali awo ng'omukazi aŋŋamba ng'oluzungu ayogeramu katono naye nga talutegeera. Olumu ng'ayogera bbaawe n'anzivuunulira kubanga nali sinaba bitegeera bulungi. Nga omukazi aŋŋamba nti baba yagambye akwagala era tayagala muntu yenna kulaba nga akunyigiriza. Naye ng'omukazi abiŋŋamba mukambwe nnyo. Okuva olwo ne ntandika okulaba embeera weenyigira ku kyeyo. Nali mmazeeko emyezi 7 ne ntandika okulaba abantu abo we bali ababi. Omusajja yali anjagala nnyo nga nange mmulaba nti anjagala kubanga mukazi we yali baamugaana okuzaala. Mukazi we baali baamugaana okuzaala nga ye agamba waafuna omukazi yenna asobola omuzaalira, asobola omuddusa n'amuggya mweno ensi n'amutwala mu ndala. Naye mukwano byonna nali sisobola bikkiriza. Ekisooka omusajja yadde yali mwana muto naye nali mutya. Nali sisobola kukola kintu kyonna waakuba nannyonnyola omukazi n'agaana. Ne mugamba nze sisobola kwagala bbaawo wadde akantu akatono. N'agaana.
atandika okulaba ebizibu ku kyeyo. Ewaabwe w'omukazi batandika okujjanga nga banvuma masiikiini nga bandabanga mushikira oba abatamanyi Luwarabu kyeki, mushikira ekizibwe nga bandabanga ekizibu nga bagamba oyo mushikira weebityo ebintu weebityo. Mukwano gye najja n'obulwadde obuntuusizza wano wooli. Baagenda okunjija ku kyeyo, nze yali liita nga sekyali liita, ng'embeera egaanye, ng'ebintu bitabuse, nga ntuuka ne mpulira ng'omutima ogwagala okubuukamu obubuusi bwe guti, ne mbeera ng'omutima guli mu bbanga, nga wenzisa siddayo. Ne mmala eddakiika nga 3 ng'omutima tegunnaddayo, naye nga ntambula butambuzi wenti nga nninga mulambo. Mukwano ne ntandika okuyitamu ey'embeera. Nagenda okukubira taata e Uganda okumunnyonnyola nti taata kituufu ngenda kufa. Taata okugamba nti nno omwana wange n'amala afiira mu mikono gyammwe mujja kundaba. Kwe kudda e Uganda. Naye mu kudda e Uganda siri bulungi. Obulwadde bweyongerako. Sijja kugamba nti oba mukazi ye yabunsindikira, sijja kugamba nti obaani. Obulwadde bwannema otegeera. Ate buli lunaku oluyita ndoota ebirooto ebibi, ebitiisa, ndoota nga banzita, ndoota nga bantadde mu butto, nga banjokya, ndoota ebintu ebitiisa mukwano. Mpulira nga ntya, mbeera mu kutya. Seegattangako na boosi wange. Wabula ebintu bijja ne binkozesa. Abamu baŋŋamba boosi wange yabisindika, buli omu agamba kikye, naye mukwano eby'okugamba nti nno gundi yakola kino sikyabyagala, wabula njagala kunjijanjaba mpone. Wabeerayo omuntu ng'amanyi omuntu yenna asobola okunziza mu bulamu bwange nga we nnali, bambi annyambe. Ntambudde buli wamu, embeera egaanye. Tutambudde mu bapasita tubamazeeyo, engoye ze najja nazo baŋŋamba nzookye, nazookya. Buli kimu kye baŋŋamba kye najja nakyo nkyokye, byonna nabikola. Naye mukwano nagaana okutereera. Nsaba mumpe ku magezi. Nange nsaba nzaaleyo ku baana bange, ndabe ku mwana kubanga nali sinalaba mwana ku nsi, naye ndaba ng'obulamu bugenda. Nasanyuka nga mumpadde ku magezi. Mbaagaliza olunaku olulungi. Nsigadde nze liita Nansikombi. Bye bye. Bannange, ebbaluwa yeeyo. Eyo ebbaluwa nabadde sigenda gisoma kubanga nze nagenze nendaba omwana oyo. Byansusseeko kubanga baagimpa nendowooza nga ndampulira nga abazannya katemba. Byonna bye bannyumiza. Naye ate we nnalabye ku mwana oyo obulwadde buluma. Naye obulwadde tebutegereka, naye agira kiseera, Luganda agira ekiseera n'abeera nga olabanga omutima ogugenda ova ng'olabanga agenda offa nga takyasobola kwogera, ali awo atunula butunuzi bw'ati. Sijja kugamba wa gye lwava kuba nange simanyi. Nzize gye muli nga bambi mbasaba mumuyambe. Buli omu alina k'amanyi, buli omu alinayo omuntu yenna gw'amanyi asobole okugamba nti kida pasita gundi yakola waati, tukoze tutya tusobole okulanga bambi tumuwa obulamu obulungi, naye afuna essanyu, naye yeeyagalira mu muwala we kubanga mwana muto si muntu mukulu. Naye kirala mikwano nga tuvuddewo ku bbaluwa yaffe katono. Abaana abajja ne munsaba ennamba z'essimu, yeesi mbeebaza. Naye abamunzi baba mukola naye ne mutuukeyo ne mukola amajaani. Mugende bambi munnyambe nga mugenderedde nti kuyamba oba kumuzzaamu maanyi. Oba totandika mugamba bintu kutandika ate ttunda byayina. Watuukidde okutuuka okugamba nti basome ebbaluwa oba ntuuke ku mpewo bweti oba ŋŋende wano. Aba aweddeyo. Naye ate gwe wojja omubbe naye oba bannayuganda twaba tutya. Kati ate omulwadde gobba. Nti olinayo ky'olina mbw ate okitunde, mbw ate simanyi okole biki. Bannange twebereremu ate tubeere abantu abalooleza ewala.
nze njagala tweyagalize. Ky'oyagaliza kyagalize munno. Oba tulowooza nti nate oliye akufeeko oba akuwe gw'ogenda obeera obulungi yasigala aboneebonera ddala. Twebeereremu. Woba ozze kumuyamba nti nno weeyita musawo, weeyita sheeyi, weeyita pasita, tokola majaani. Ate ekintu ekyo okikoze enfunda bbiri. Byonna nja kugamba. Olabika oyagala kwogera linnya. Mbagaliza olunaku olulungi. Nze Shida Dada. Bye bye.